tuze testifying against Shumuk Shukra yaforginze documents nazi ataringa mu Makindye court after twamusinze mu court, a commercial court. My dad won a case against him in commercial court. Yena agenda na forging documents, and he was hoping to get a lower court, Makindye, to rule against a high court, commercial court. So mutrixize na forging, he just na forging documents into Katatumba family to against the office as Chief Justice. And then Fenat to a hotel diplomat, which is not true. So lero brother wange Ian Katatumba, the mama wange Grace Katatumba, baze never testifying against Shumuk obviously for forgery and uttering false documents. So lero to against bulungi for us. For forgeries eziyakora ku properties za the late Bone Katatumba, specifically on hotel diplomat yagamba ya forging echipapura na ataringa mu court Makindye ku affidavit ye nga yagara ku evictinga family ya Katatumba naye good enough family ya Katatumba ne bakitegeera nga court tena asaramu kubanga yali yagara kugenda expate nga tubambanyi naye bakitegeera babistoping ebya Makindye katugwe batunira ku bipapuro ebyo basanga ebipapuro ebyo nga biri forged ate nga biri uttered by Shukra Mukesh himself kwe kumuleta wano mu court Buganda Road. That is why he's being charged right now. Okay. Ensonga zigenze bulungi tubadde tuleta witnesses abalala omusango gu Katatumba family ba complaining against Shukra Mukesh wa forgery and uttering a false document. Yes. Tubadde mu kooti muberabye lero tubadde tulina only 2 witnesses who have testified, and they have testified very well. The first witness was the late Katatumba's wife, Grace, and the late Katatumba's son, Ian. Abawa babiri abali bemuvuganya nabo bemuli nabo mu musango bo bali bagamba nti coach terina bwenkanya wadde bwekoze wadde nti bo baagala wali eri batwalewo nti waabwe bo bwe bagamba baagalawo ekifo bakyagala. Kati we are here for justice. If somebody comes and says that court terina bwenkanya at this stage of the case, then you know that that is a wrong person. For us, we believe in the judicial system. We believe in courts, and we believe that justice at the end of the day will prevail. Because you see, these ones who are complaining are the ones who forged and uttered a false document, totally in their favor, benefit them. So if they are complaining that the court is being biased or it's being not held fairly, I think that is premature. Let them wait for the case to end. They should wait for the judgment. If they are not satisfied, in case they are convicted, they can take another step. They can appeal. But this evidence being produced is so strong, and we believe that he will be convicted on it. The name is Kamba. Turinawe Julius is my name. From Turinawe Kamba and Company Advocates. Omusango gudibwamu ddi okuwulirwa? Abagutadde on 26th and 29th of this month at 9. Naye wakyalina abajulizi abalala naye ffe twagala omusango bagwanguye kubanga tusobola kubeera nga tubeera ku musango gumu kuva omwaka guwedde paka saawa zino ne kkooti ekkirizaganyiza naffe negamba kale omusango guno guluddewo twagala muleete abajulizi bammwe bonna omusango tugumale kakati batwadde ennaku 26 Julayi na 29 Julayi baleete abajulizi babo bonna na omusango guveewo. Omusango guno mukulabyemu obwenkanya bitusobola kugamba tewali n'omujulizi n'omu yakavaayo n'agamba nze namulaba nga jingirira oba yoyo Mukeshi yajingirira naye nekirala nange mbuuza kakati ate nsobola kujingirira ekintu ekyange ekyapa kyange ebintu byonna byange kakati ate mbanjigirira ki kiraba. So just kino kintu kiriwo okumutawaanya okumujja ku mulamwa kubanga era akyalwanirira ebintu bye
yakafuna eno Katatumba suits eri wano y'omutawuni kati ayagala n'okufuna ki hotel diplomat so ndooza bagezaako kumujja ku mulamu manya ze Bwambale David Sorry? Bwambale David